Yes, mbaniriza nembebaza kubanga muli naffe wano tuli Busega ye roundabout wesalawo ezidde Emityana ezidde Fort Portal ne Mubende naye ng'oluguudo tugenda okubanga tukwata lwe lwa Masaka Road lwendudde nga mbagamba oba nga njogerako wano bwe tuli ye Nkulungo kati wano obeera oyolekedde Masaka Road we wali ekkolero erya Supreme erya Mandela erikola eŋŋano ne obuwunga naye nga muyinza okwebuza nti lwaki tukikoze bwe olunaku olwali kigenda kubeera kyanjawulo muko olwayo lwanjawulo olunaku lwa buwanguzi lunaku lwa nkizo naye nga mbaniriza n'embebaza okubanga munnegaseko olunaku lwa ku Lugombizi show program tugenda gitandikira wano bwe tuti tugenda gikola bwe tuti paka we tugenda okubanga tugiguza naye ng'egenda kubanga eggukira mu buwanguzi nze Ssentongo Frederick Lugomvu gyesinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo abagenda maaso n'okubanga mukwataganya emirimu egitali kimu abali mu mawanga aga Buwarabu abali mu mawanga nga America abali US yes America abali German abali Netherlands mwe bali nyuma bali ddala waliwo bannaffe abali Sweden nyongera okubaniriza n'amawanga amalanga German Ssentongo Frederick Lugomvu gemanya gange wano wetwolekera kati njagala okubalambuza oluguudo luno kati wano twolekedde ekyengera akamu ku bubuga abantu bwe bagambanga nti mugule ekyengera buli omu gaga nti ani agula ekyengera bagambanga mugule ekyengera nga buli omu abuuza nti ani agula ekyengera ku lwaliro okufuna poloti ekyengera fuuti 5 ku 10 olina okuba n'obukadde bw'eza Uganda obutaka wansi wa 6 okufuna poloti ekyengera olina okuba n'obukadde bw'ensimbi za Uganda obutaka wansi wa 6 nkwatira ekizimbe ekyo kyolaba kyakazimbibwa kiri mu kuzimbibwa awo wabaddewo olutobazi naye ku lwaliro abasajja bakulaga nti basitudde ekizimbe akedi namba bagitadde wabadde olutobazi era bagamba nti omwavu tulindooza bakufa abalina ssente kabakole bye bakola nze sifaayo kasita babanga baleeta nkulaakulana oba oli awo omanya nti onassaawo edduuka lyo olwaleero tugenda kubanga tukola omukolo gwe sikolangako ngenda kuwasa baganda bange ne bannyinaze Poloti Zaabwe twatandika mpolampola projekiti eno nagamba nti osobola waliwo eyakikyusiza mugaga nti osobola ne Lugomvu naye nze gamba bugambe nti osobola tugenda Mpigi akatundu bakayita Boza olunaku olwaliro bwe ngenda okusinkana ab'eŋŋanda ez'abannyinaze ne baganda bange okubanga mbakwasa Poloti Zaabwe ze basonze mpolampola mu bbanga libadde lya myaka 3 buli yali yalemererwa asobodde okubanga afuna poloti okubanga afuna wayegeko oluba kiruma nnyo okubanga omaze ebbanga ddene ng'oli ku KYEYO naye nga tolina kyosobola kubanga olaga nti kino kyenninawo nga tolina kyosobola kubanga olaga nti kino kyennyinawo waliwo mwannyinaze Kyowana Fatuma tumumanyi nga Mama Meka ono omukyala yantuukirira nali muyizi ku Joint Education Center ku Jek High School nga ndi muyizi nga yatufumbira emmere n'okutulabirira ku lwaleero ali mu ggwanga lya Saudi Arabia tukenaga nti nina obusente bwange naye njagala okufuna akapoloti Mama Meka y'omu ku bagenda okubanga bakwasibwa Poloti Zaabwe olunaku olwaleero mwaba abasonze empolampola omulala tulina Kibuka Ibrahim nali simumanyi nga naye tammanyi naŋŋamba mwami Lugomvu nze mpulira omutima gungamba nti osobola okuntaasa n'atandika n'obusente mpolampola n'owoolaba muganda wange waagenda maaso n'okubanga abalaga yekyengera gy'otakyasobola kumala gagulamu ku lwaleero naye nga kyaliko ekitundu buli omu kyagamba nti ani agula ekyengera kyekintu kyenzize mbagamba nti akasente k'olina noonya we kasobola okugula enkya kagenda kuba tekakyasobola kugulawo akasente k'olina noonya we kasobola okugula enkya kagenda kuba tekakyasobola kugulawo mbadde mbagamba abantu lunaku olwaliro abagenda okubanga bakwasibwa Poloti Zaabwe bali abantu 8 Empigi Boza kilometers 2 okuva mu Mpigi town tuli mu Mpigi town council obeera wakayita ku kitebe kya district ey'Empigi ate nga nyina ettaka esaveera lyenafunyawo wennyini eboza ku kolansi wennyini poloti fuuti 5 ku 10 ziri poloti nnya za bukadde 9 naye ng'olunaku olwaliro bannamukisa kwe kuli omulala mbadde mbagamba Kibuka Ibrahim waliwo omulala Gertrude Nabanja oyo muwala wange waliwo Daphne Semakula oyo naye muwala wange waliwo Nakayondo Teddy muwala wange
Zalwango Florence muwala wange, waliwo Anet Nansimbe muwala wange. Abo bonna bagenda kubanga olunaku lwa Bakwasiddwa Poloti Zaabwe. Abamu baabogerera ebigambo bingi nti mugenda kuba ekyo, mugenda kuba nga temulina kye mulina. Ku lwaleero tugenda kulaba nga batuuka ku buwanguzi. Ekkubo lyenkutte nerekereza nga olwaliro kanduweeyo mbalage nti buli kintu kisoboka kazitookera ku makiro nga nti njagala kukola kino. Omulala badde mbagamba Anet Nansimbe, omulala ye Kuteesa Florence agenda kubanga akwasibwa Poloti eyiye olunaku olwaleero. Waliwo Justin Mushabe naye agenda kubanga akwasibwa Poloti olunaku olwaleero. Twalina omukyala Juliet ate ye naga nti olw'okuba abantu bangi ate nga Poloti ziriwo ntono wadde nga y'omu kubasooka okumala n'atuwa ssaddaaka naga nti kaakati tusooke tufunire abo abali mu bwetaavu ennyo. Nze nja kujja ku feeza eddako, njagala okwebaza naye nga abo nga bwe mbakumenyedde. Kyowana Fatuma Mama Mega y'omu ku bagenda okufuna Poloti Zaabwe olunaku olwaleero, ali ku Poloti number 5. Kibuuka Ibrahim ali ku Poloti number 7. Gertrude Nabanja ali ku Poloti number 3. Daphne Semakula ali ku Poloti number 1. Nakayondo Teddy Poloti number 6. Zalwango Florence ne Anet Nansimbe bali ku Poloti number 4. Kuteesa Florence Poloti number 2. Ate nga Justin Mushabe ali ku Poloti number 8. Yes. Wano tuli mu Kyengera bwetu tugenda okubanga tutambula tugenda Mpigi. Njagala okubanga mbalaga obutundu obwenjawulo naye njagala nfune eddakiika ng'emu sooke nfune ku mitwalo ng'etaano wano ku Equity Bank ezigenda tubeeramu kubanga olina okufuna ekyokunywa. Tugenda kusibayo ssimu tugenda kusibayo naye katugezeeko okulaba what we can do olunaku olwaleero. Yes, wano omanya nti otandise okusibula Kyengera. Ekimu ku bitundu ku lw'ebyogamba nti omuntu agulamu Poloti omanya nti musajja mubede oba mukazi mubede. Bw'otunuulira waggulu waawo ku lusozi emyaka giringa 10 egiyise n'okubanga tegiwera, wasobolanga okufuna Poloti baazisalanganga za bukadde 5 ku bukadde 7 ne zambuka ku bukadde 10. Naye nga buli muntu yeebuuza ekintu kimu nti ani agula Ekyengera? Abagezi baagula. Buli omu yeebuuzanga ekintu kimu, ani agula Ekyengera? Abagezi ne bagula. Ku lwaleero Poloti ezatandikira ku bukadde 5, obukadde 7 n'obukadde 10 ziri mu bukadde 6 ku bukadde 100. Wano woolaba muganange ojja kutunuulira ebitundu nga bino bw'obiraba. Ono yena Kyengera ojja kubalaga agamu ku mayumba agali mu Kyengera. Olwo nga tumumalako wano wonna tewakyamala gagulika. Era sometimes abaana banjaga nti njagala Poloti Ekyengera n'omugamba nti kale tewali mutawaana olina ssente mmeka? Nagamba nyina obukadde 10 n'osekawo n'omugasooka okomewo okwezeeko okukola saveeri. Ekkubo lyeridde e Buddo balikoze bulungi nga bw'olirengera. Lyeridde e Buddo lirigenda ku Buddo Junior School, lyerigenda ku King's College Buddo, awo obeera mu matwale ga Ssentongo Lugonvu. Buddo oyo nga bw'omulaba era kyekimu nga bw'olaba Kyengera. Buddo oyo nga togenze eri Buddo naye waliwo awo Buddo Kimbejja Nakasozi Buddo nga togenze eri ewala ennyo wali nga wa bukadde 5 nga n'obukadde 3 ofuna. Era nga buli muntu abuuza nti ani agula e Buddo? Ku lwaliro Buddo fuuti 5 ku 5 ya bukadde 25 ku bukadde 2. Nga oli takusedde 25 ku 2 ye Buddo awo. 5 ku 10 nga tolina bukadde 4 ku 5 gyesonyiwe. Oyo ye Buddo. Naye buli omu yasookanga yeebuuza nti ani agula e Buddo? Akagamba ako ani agula wano? Sente z'olina nkigamba nnyo nti wezisobola okugula w'oba ogula. Nagambye tugenda kukola programu eno nga nkulaga ebitundu ebiri ku luguudo luva e Kampala okudda tukome Mpigi kubanga we wali project olunaku olwaleero. Wano omanya nti obeera oyingidde Nabbingo.
abantu abasinga yekakabanga ng'akoma kyengera ng'okumugamba nti jangu Nabbingo ng'agamba nti ani era abantu baagula nnyo eyo mu bataka n'ebitundu ebirala ebya Nabbingo. Wano Nabbingo ku kkubo woolaba waliwoko nga osobola okufuna poloti fuuti 5x5 kubanga ewasinga waali nga ttaka lya Kabaka nga ndagaano nga si kyapa ng'osobola okufuna fuuti 5x5 oba 5x10 ku bukadde bw'eza Uganda 5 ku bukadde 10 naye ku lwaliro kera ku makya weemonkolere ku kkubo wano ng'oyagala fuuti 5x10 nga tolina bukadde 7 ku 10 ani anaagikuwa ku kkubo wano ate nga ne munda Nabbingo ewategeerekekako fuuti 5x10 ewategeerekeka etandikira mu bukadde 3.54 okudda waggulu. Kakati kye kintu kyenzize mbagamba nti ebiseera ebisinga tolinda nkya. Sente z'olina zisobola ggulawa. Olina weeyagala. Sente z'olina zigulawo. Ziyinza okuba nga tezigenda ggulawo. Ate nga tolifuna zigulawo weeyagala. Sooka onoonye z'olina zigulawa. Kubanga bw'onaalindiriza n'ezo z'olina zijja kuggwawo oluusi ne bwe zinaasigalawo. Time will come nga tezikyasobola ggulawo. Nga ne gye wandisobodde okugula eri gye zaali zigula nga nayo tezikyagulayo. Kati abantu abaatereka ssente nga bagamba nti tebasobola kugula mu Nabbingo ku lwaleero sente zaabwe ne bazikubisaamu emirundi ena tezigula Nabbingo. Nabbingo wakula nga bw'omulengera. Oyo ye tawuni ya Nabbingo tugenda maaso n'okuba nga tugifuluma. Ebizimbe nga bw'obiraba abateekamu pulojekiti ez'enjawulo osangamu banka, osangamu amasundiro g'amafuta, osangamu zi hardware zaafuuka zi hardware, osangamu zi kalina n'ebizimbe ebirala oba oli ebifuula ekitundu ekiri bize. Kati kye kimu ku byenjagala obbalaga ku Zaabwe ali ku Masaka Road nti bw'otunuulira obubuga obuli ku Masaka Road kw'osobola okukolera bubuga bungi oba oli awo ekyawukana ku bibuga ebirala. Kubanga tunuulira genda Busega ke kabuga ke twasookeddemu kizimbe ekyo ekiraba omusajja kyasitudde musajja wa Rotam Shopping Center alina ebizimbe ebitemagana obutemaganyi yoyo gwolengera. Mbadde gamba obutundu obw'enjawulo omanya nti osobola okukolera e Busega, omanya nti osobola okukolera e Kyengera, tuvudde mu kabuga ke Nabbingo osobola okukakoleramu ono yenna ofuluma Nabbingo naye ng'ate bizinesi zikulaga nti zikyatambula. Kati bano abantu tewali kibatwala mu Kampala kukola nga balina obutundu nga buno. Agamba nti kyekintu wali e Kampala mpangisa renti ya bukadde 5 obukadde 3 nga nosobola okupangisa renti ya mitwalo 5 ya mitwalo 4 ya mitwalo 3. Ekkubo lyolaba lino lyerya wano bwe tutuuse mu katawuni ke bayita Kitemu. Njagala otunuulire Kitemu. Abantu be bagamba nti sigula Kitemu, saagala kubeera Kitemu, sisobola kubeera Kitemu. Ku lwaliro ngamba nti osobola okulamuza poloti ekitemu kiŋŋambe nti osobola okulamuza poloti ekitemu. Nze omu ku bantu abejjusa waliwo omukyala bamuyita Farida Kyobe yandagirirako poloti mu KY'EYO ne eri e Buddo nga poloti fuuti 5x5 ya bukadde 4 nenga nti ani agula mu Kivu. Naye muganda wange ku lwaliro genda ogiramuzeeyo oyitaawo n'ogenda mu Kivu munda eyo. Ono yenna nga bw'omulengera Kitemu, ono yenna Kitemu. Kakati tunuulira tawuni nga zino omuntu alina bizinensi ng'eyo aba yeetaaga kyogamba nti agende mu Kampala. Ayagalayo ki mu kibuga kya Uganda ekikulu nga wano asobola okukolerawo emirimu gye. Kalina ziizo kati ngamba nti alogootana kukolera Kampala. Kitegeeza nti omuntu aguze empigi, omuntu aguze maya, omuntu aguze Nakirebe asobola okukolera ewantu wano. Kati bwe tulina okutunuulira obwongo bwaffe nti sente zennyina zigulawa era bwengulawo bubuga kimu ensobola okukolera. Ono yenna Kitemu nga bw'omulengera. Oyo yenna oli mu kibuga kya Kitemu. Kati bw'okifuluma oba otandise okulengera ekibuga kye bayita Nsangi. Ono Kitemu tuli mu kumuvaamu ate twolekere ekibuga Ssababuga, ekibuga ky'Ensangi. Awo we tuba twolekera mu kadde kano. Naye nga byonna mu byonna tolinda nkya, tandika olwaleero. Ekibuuzo mu byonna nti sente z'olina zisobola kugulawa? Kyekibuuzo buli omu kye yandibadde yeebuuza nti sente ze nnina wawe zisobola okuba nga zigula. Tunuulira olusozi luli waggulu. Bangi baagambanga nti sobola kuluzimbako naye ku lwaleero era tosobola kuluzimbako kubanga tolina sente ziruzimbako nga bw'olulaba.
yembeera gye tulimu ku lwaleero. Nsangi abasinga bweyogera ku Masaka Road eyafunyemu ku ssente z'agamba nti njagala gula nsangi, naye nga bwe tuli ku bitundu bye nzize nkulaga nti buli muntu yawuliranga nsangi ng'agamba nti sisobola kugula nsangi. Ku lwaleero oli bwakutuma poloti ensangi onayina gwe tulimu nsangi. Muganda wange Fabi Mawegi yagula wansi ali US, nkulamusiza muganda wange we yagulira yagulayo obukadde bwali 7 futi 5 ku 10. Ku lwaleero bwe babanga bamuwa ssente zitaka wansi wa obukadde 40 we yagulirayo wansi eyo. Kakati kino kyenkulaga nti nga bwolaba ebitundu byonna bye weegomba ebikulaakulanye waliwo abaabisookamu, naye gwe ekitundu kikyogenda okusookeramu okyeyagaliremu enkulaakulana gyekusangemu naawe osobole okufuna wootunda. Ogambe nti wano nagulawo obukadde 10 naye ntunzewo obukadde 40. Kwe kusoomoozebwa kwe tuyina bannayuganda. Twagala nnyo okubuukira gye wandiise tokota, twagala byengedde ne twerabira nti n'ebyo ebyengedde byaliko ebito. Wano wonna ono yenna nsangi nkulaga okuva eri gye twatandikidde tetunayingira kibuga kye bayita nsangi. Katutandika kitandike naye nga nawo waaliko ewasoomooza. Kati abantu bwe batuusa akaseera nsangi n'abafuukira ekizibu nga wa bbeeyi kye baakola baddukira maya. Ono yenna nsangi. Kakati kyekiri nti omuntu alina bizinensi nga zino njagala weetegereze ebizimbe nga bino bw'obiraba. Eno na street ya hardware ekyemmangaawo, eno ey'ekyengulu yonna y'amaduuka nga bw'ogiraba. Kati omuntu alina bizinensi y'emifaliso, alina bizinensi ey'engoye nga bw'olengera, alina amaduuka ago agasuubuza. Kati omuntu alina edduuka ekyengera asuubula mu kyengera, omuntu alina edduuka ensangi asuubula mu nsangi, omuntu alina edduuka ekitemu asuubula mu kitemu, kubanga amaduuka agasuubuza mwekali. Njagala otunula street eyo yonna nga bw'eri. Kati omuntu ono kikyano ne Kampala njagala okere ku makyombuulire. Omuntu gwandaba naawe awuliriza programu enagandi ngenda gikola nga yanjawulo kuzibula maaso kulaga nti osobola otandika bizinensi wonna wooli, bizinensi neekunyumira nga tolina pressure yaayo ng'etwala ssente ntono. Kyekintu kyenjagala okulaga. Nsangi gw'oli mu kulaba nsangi muosanga buli bizinensi. Tosobola kujja nsangi ng'oyagala bizinensi okujjako ndowooza mmotoka ze batatundamu ne pikipiki, naye buli kye weetaaga okifuna mu nsangi. Luno luguudo lwa Masaka Road kiki ekirunjagaza kyekino nti tosobola kuvuga kilomita nga tunasanga tawuni endala. Kaakati tufuluma nsangi kubanga eno ye poliisi y'ensangi. Waliwo abagamba nti awo otuuse waka waliwo abagamba nti awo otuuse waka ye poliisi y'ensangi. Kati tufuluma nsangi ovugako dakiika 2 ng'oyingidde emaya. You get zizo hardware nga bw'ozirengera. Kakati nze kiikikira ku makya okunteeka mu Kampala nkolere mu mbeera egenda okunteeka ku pressure kesise nzoganye noonye parking wenteeka akayumba nga sirabawo ow'ebisasiro naye ajje na Bugabo Apdiru Joint Venture na yambale tunuulira olusozi waggulu wali naye bagamba olamuzeeko Poloti mwana wa taata. Baagaba ettaka ly'omuzira mu bazira eryo lyolaba, essomero lino okutudde essomero eri lya muzira mu bazira awo olaba St. Catherine Day and Boarding nga buli omu agamba nti bamuwadde ensangi wala, naye mwana wa taata mwana wa dadi ku lwaleero oyinza okumpulirira. Ono yenna oba ofuluma nsangi ate oyingire maya. Twasazeewo program tugikole ng'eri freestyle kulambuza bitundu omanyiwa w'osobola okuba ng'ogula. Awo mu nsangi wo oba ng'oyagala 5 ku 10 tegekawo obukadde bwa 40 okudda waggulu ge mazima agakaawa. Ekyo nkigambye oyo nsangi. Kuva mu nsangi agamu ku masomero ga St. Lawrence London College agamu ku masomero agakwaniriza. Olwakalipagano oluusi akabeera ku kkubo lino ensonga lwaki bali mu kukola ekkubo erigenda okuva e Busega nga litomera butereevu wali Empigi nga litambulirawo baali balidde nti okuva e Busega paka Mpigi kigenda kuba kikwetaagisa eddakiika 6 kubanga ligenda kuba lya express Kampala Mpigi Express Highway eyo London College
of St. Lawrence erimu ku masomero buli muntu gayagala okusomesezaamu omwana we wadde nga n'amalala nago gye gali. Kati wano twakava mu nsangi sinnajjako muzindalo gamba nti oba nsalemu kati tuyingidde Maya. Eyo nayo tawuni ku lwayo you get tuyingidde Maya. Abasajja basitula amasundiro g'amafuta balinga abasitula ki okiraba Maya right now. Maya nina Maya nanziga bukadde 14 waliwo ploti 2 bwobanga oli ready and willing bukadde 14 Maya nanziga. Kati ono ye Maya. Olusozi lwolengera waggulu wali we wali hoteli emu kuzisinga mu Uganda wano eya Maya Nature Resort. Abaali bagigenzeeko mujja kunjulira. Eyinza okubanga ye hoteli eri mu Uganda eyina amazzi agazina n'agayimba nga aga Burj Khalifa. Eyinza okubanga ye yokka tosobola girengera bulungi, eri mu lusozi waggulu. Awo wolengerera bw'otuukayo netiwaaka yayo erina ebitundu gye yekwata n'egyetakwata oba mu nsi yiyo. Ono akapande kayo ke akagendayo nga bw'okalabaawo ke kapande akagendayo Maya Nature Resort yeyo weteraawo. Kati ono yenna Maya gwe tulimu. Eno tuliwa Mathias Walukaga ekuba erigende ewuwe liryawo waggulu. Erigende wa Mathias Walukaga. Kati ate ogenda Maya nanziga oweteraawo olaba taxi weepakize n'oyingirako mundaawo kilometers 2 waliwo ploti ziri 2 Maya nanziga futi 5 ku 10 5 ku 10 buli emu ya bukadde 14. Kati awo Maya tumufulumye oluve Maya tudda Katende. Katende ku lwaleero waliwo katundu akalaba kayita bati Nakirebe. Tubate tunatuka Katende Nakirebe mbadde kati ate awo nange mpubisire Nakirebe yatandika mpiki okuva mu Wakiso osooka Katende noddako Katende noddako Mpigi noyingira Mpigi. Okay. Kati ono yenna akyalima. Oh yes. Obwo obutundu obuli awo nze sibubala. Obuli awo sibubala. Kati ono yenna Maya obeera ofuluma Maya petrol stations. Buli wolaba ebintu nga bino bikulaga nkulaakulana. Era buli wolaba ng'essundiro ly'amafuta ebiseera ebisinga manya nti waliwo enkulaakulana etali ya bulijjo eriwo. Tuli Maya naye gyamu akulaga akwata. Kitegeeza nti kati Maya kibuga. Maya bw'obanga oyagala Poloti Maya tandikira mu bukadde 14 yoyo Maya nanziga. Waliwo Maya Bulwanyi eri mu bukadde 10 ziri mu bukadde 13 5 ku 10 ez'ekyapa okweyongerayo waggulu. Amayumba geego golengera abasajja ge bali mu kusitula mundaawo nga bwolengera bizimbe biibyo oli mu Maya. Sajja olumu bankwatira wano kasiina permit n'ensooka nnyogoga naye baafuuka mikwano gyange. Ono yenna Maya. Kati waliwo Maya eri tawuni ennene nono yennyini tawuni ya Maya ekuleegaziwa wano webayita ku 14 Maya ku 14. Okay. Kati nze awo ako mbadde sikamanyi Maya ku 14. Yes. Njagala kulambuza otunuulire Masaka Road butya bwakatikana akatawuni akaddaku kebayita Nakirebe. Yes. Ploti za Nakirebe ku lwaliro jjumba ayinamu za sente mmeka? Ploti za Nakirebe okutandikira ddala ku kolansi otandikira ku miliyoni 35. Okukolansi miliyoni 35. Naye nga okugako like kilomita ng'emu 35 lindako Nakirebe miliyoni 35 15 25. Ate bwe mba nyingira munda kilomita nga 2 oyingira munda kilomita nga 2 zibeera miliyoni 13 Nakirebe ng'oyingiddeko munda. Naye wano kukuba 3 ekisembayo 25 ekisembayo kukuba wongamba si ku kolansi kibayita ettaka. Naye mbagamba nti osobola ekikulu mu byonna
sente zoyina zigulawa. Aha. Kati bwe mbanga kukola nsi kwennyini ate. Kukola nsi kwennyini omanya nti ekitone nnyo olina okukwata obukadde bwonga 3. Bano ab'amafuta be bakyankalanyawo abalinawo zi petrol station. Edda ekikulu enkulaakulana ekisookera ddala okuleeta enkulaakulana kati ono Nakirebe. Ono yenna Nakirebe kati bwe mba njagala Poloti wano ku kkubo wano ntegeka obukadde bwange 3. Ekitone nnyo tegeka obukadde bwonga 3. Kati bwe ntambula ne nnyingirako munda eyo. Awo otandikira ku miliyoni. Oyingira munda otandika ebikubo by'ettaka olwomanya nti otandise okuyingira miliyoni 35 mpaka ng'ogenda osala mpola. Ono ye Nakirebe naye ayina tawuni ennungi gye njagala okulaba mu maaso wano mugana nga ajja gitulaga. Kati zino enzigi bazikolera be Nakirebe. Waliwo aga nti awo wenja oggula oluggi lwange. Waliwo aga nti awo wenja oggula oluggi lwange. Lino wano baŋŋamba ne Watoto naye yakalubyayo ebbeeyi. Baŋŋamba Watoto kasita basaye Watoto buli mwaga nti Nakirebe ku Watoto. Era ekyalo bakifuula na Watoto. Ekyalo waliwo ekyalo nga bakiyita Watoto. Yono kati ono yenna Nakirebe. Kati line ekkubo ery'ettaka lye mbadde njogerako. Kati bwe nnyingira munda awo kilomita nga 2. Kilomita nga 2 ng'okyali ku kino kimeyini kyennyini ekikyama. Oba oli miliyoni za 35,25. Tujja digula kubanga nayo lyaliko ery'obukadde 3 kati ffe katugule ery'obukadde 8, 9, 10. Mu mwaka gumu bajja ddifula ery'obukadde 3 tujja dditunda. Ekinsanyusa nti kkubo ddungi. Kati eno tutandise tawuni ye Nakirebe. Kali akawali kabadde nga Kasitensen. Eno ye Nakirebe. Okay. Nakirebe. Ffe tugenda Bozampigi. Bannyinaffe ne muganda waffe omw'omulenzi Kibuuka Ibrahim betugenda okubanga tukwasa Poloti 8 okuli omukyala Kiwana Fatuma, Mama Mega ali Saudi Arabia y'omu ku bagenda okufuna Poloti, Gertrude Nabanja, Daphne Isemakula, Nakayondo Teddy, Zalwango Florence kwoteeka ate Zalwango Florence kwoteeka Anet Nansimbe, Kutesa Florence, Justin Mushabe be bagenda okubanga bafuna Poloti kwoteeka ne Kibuuka Ibrahim mu bagambye abagenda okukwasibwa Poloti eziri Mpigi Boza. Batandika mpola mpola ne bekkiririzaamu ne bamanya nti kisoboka. Bwe bamanya nti kisoboka tebalina ssente nnyingi ne tubakwatako mpola nga mbagamba nti kyolina kisoboka. Waliwo omukyala yakaaba n'amaziga nanga nti nina akakadde kamu nkakuweereze. Nali ndi awo waayita akabanga ka mwezi nga gumu n'aweereza obukadde 3 n'aweza obukadde 4. Waayita omwezi gumu n'aweereza akakadde kamu n'aweza obukadde 5. Kati y'omu ku bagenda okufuna Poloti asobole okubanga asigala abanjibwayo akasente ako akatono kajja okusasula oluvannyuma oba oliawo mu kabanga akamugereddwa. Naye kyenkulaga nti kasita ofuna omuntu gw'osobola okukkiririzaamu, omuntu asobola okukkiririzaamu ne musigaŋŋana oba ne mwesigaŋŋana, buli kimu kigenda kubanga kibanguyira. Abantu bano banzikiririzaamu, njagala okubeebaza nange ne mbakkiririzaamu kubanga si buli omuntu osobola okumwesiga, si kyangu. Naye nabeesiga nabo ne bampa obwesige, ebintu ne bitambula. Ku lwaleero batuuse ku buwanguzi era bagenda kubanga bakwasibwa Poloti zaabwe olunaku olwaliro. Ebisigadde tujja bimaliriza, abalinayo ka balance bajja kasasula mpola mpola, naye nga kiva mu bwesige. Baali bangi era nga bwe kiba nti si buli omuntu anaatuuka mu nsi ensuubizi. Abamu ne bagamba ate kaakati okwesiga omuntu nga toli Uganda nenga nti ate abo bannyambyeko bampewudde. Tekibeera kyangu, omugugu gubeera munene. Okwesaddaaka ne weefiriza obudde kati olwayo olunaku lwakola, naye ate nga nyina okwekomiitinga okulaba ng'abantu kye bakutaddemu okituukiriza. Bye tukola ensi eyinza obutasasula, naye kimanyi nti bw'obanga oli mukkiriza ate etuuma bwetuumi bukkiriza naye ng'omutima gwo mukkiriza, Mukama ajja kukusasula. Kati kana akabuga ke bayita Katende.
ke bayita katende kati kakulakulana nga kadda munda eri kakulakulanira munda lino lye ligenda ne ligwa ebujuuko eryo lye ligenda lye ligwa ebujuuko lino ligenda ne ligwa entebe entebe lino bujuuko kati poloti muno mu katende ziri mu ssente mmeka kati poloti muno kubanga nze bwe naakyogera bayinza katende okuva wano okuyingirako munda like kilomita ng'emu n'ekitundu poloti esembayo okuba eya layisi miliyoni 13 esembayo okuba eya layisi miliyoni 13 ng'oyingiddeko munda kilomita mu kitundu okay kati tubale nti katende wa bukadde 14 kudda waggulu kati kali akatawuni koolengera kali ketuli mu Kalagala ke bayita Kalagala ate kati nza Ssaabasajja Baaterekanga ne n'Abagereka we ekisaaga ati wali kusomero St. Joseph of Nazareth tweweera amayumba abantu kati kano ke bayita Kalagala okay kino kyekika ku St. Joseph of Nazareth kikino wano St. Joseph of Nazareth erimu ku masomero amalungi eyo nno kati okufunayo poloti muganda wange wafuuka ensonga kikuba ekikkirira ndowooza erengera kalina ezisituseeyo wano bayitawo Kavule wano Kavule okay ono ye Kavule ali mu maaso kati tutandise okulengera Mpigi tuli mu Mpigi tutandise okulengera mpolampola okay era tusookedde ku abasajja nga bangi abasajja ab'ebiddo nga bangi ladies and gentlemen tujagenda maaso n'okuba nga tulambula oluguudo lwe tunuulira nti oba oli awo luliko ebirooto bingi luno oluguudo lwe lwanyingiza ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala nga siina kennina yali 26 bwe nnyumya enzija gye najja mu Kampala buli omu ayinza okugamba nti nange nsobola naye nnyumirwa nnyo nti abamu be nasangamu abalowooza nti bali wakera paka kati bakyali waka waabwe abalowooza nti bazaalibwa mu Kampala mu balina okubeera wejjengamu embeera y'okwematiza amakubo galaba abasajja basitudde amayumba otuuka ku nyumba n'ogaa nange eyange enaabaako bweti naye n'osigala ngoga nti bwe baba nga abo bagizimbye ate nze lwaki siigizimbe kiraba kati kana akatawuni ke bayita kati ekkubo lye tubadde twogerako erya Mpigi Express lyeno lyabasajja lye balimye ettaka lino lyolaba liri kyemmanga nakyengulu ye Kampala oba Busega Mpigi Express lyekkubo lyoli mu kulaba era be batuddugaliza ekkubo lino maaso lijja kweyoleka bulungi awo wonna olusozi lwolengera oba tolina bukadde 20 ku 15 togulawo poloti waggulu awo wolengera ku lusozi naye ng'ate lyaliko erya layisi abagezi ne baligulira mu layisi abamu ne balitunda abalala ne bazimbako kati bagamba nti basula mu kigagga okitegedde buli wolengera kigagga waaliko ekyavu ekkubo erya Kampala Mpigi oba Busega Mpigi Express ligenda kubanga ligatta wano butereevu lyeba balidde eddakiika 6 okuva e Busega okutuuka e Mpigi ne bagamba nti mu ddakiika 6 ojja kuba ng'oyingidde amatwale oluguudo tuvuze ng'abasaaga oluguudo tuluvuze ng'abasaaga ogenda okulaba ng'olumazeeko kyova olaba teri wala olibaga nti ŋŋenda Mpigi ngoga Mpigi ntye n'omubuuza Empigi n'entebe we wasinga ewala ng'entebe wala entebe ziri kilomita 41 Mpigi ziri kilomita 30 kitegeeza nti ntebe wala okusinga Mpigi naye oli omuga nti ŋŋenda ntebe awulira ng'agenda okumpi oluguudo lwero lwoli mu kulaba olwa we batuuse gundi nnene speedi nnene loza lwakubeera lugenda waabwe naffe tujja kufuniramu awo nga lugenda ewaabwe naffe tulufuneko tuluyita muffe naffe tunaalyako obusammambiro lwe bali mu kuzimba basajja bataddeko amaanyi agatagambika gano tuli mu matwale ga Honorable Hillary Kiyaga
Dr. Hudaman muganda wange Honorable Mulonde ow'Amawokota North wegega n'amatwale ge kati ono tuyingidde empiki. Just as simple as that. Obadde mmenyera obubuga naye ng'obubuga bwesudde half a kilometer. Akulira munda naye bwe ziba nga zisobola mpiki lwaki tokolera mu mpiki okiraba bwe ziba nga zisobola mpiki lwaki kati wano twolekera ali ku kitebe kya district lino lyeddwaliro ly'empiki olimanyi maasa polisi y'empiki tugiseeko wali emabega lino ddwaliro lya mpigi eddwaliro ekkulu erya mpigi libadde nga there's a health center for Vine Hospital. It's a health center for eddwaliro lya mpigi ekkulu liraba kati ate awo bwe tuvaawo twolekedde ku kitebe kya district kyekino maaso era lino tuli kulidda ebutambala gomba eno ye kooti nze mbadde kooti y'empigi simanyi bwetukula yenna ndijagazaaki bandeetayo nga nzizizza gwaki mpozi nga nyina gwenzize kuwaabira eno ye kooti eri gyendaba wali kati eno kyekitebe kya district kyekino ekitebe kitebe kiri kino
awali ettaka ly'abannyinaffe nga n'ebigere osobola okutambulawo n'ojja mu disitulikiti y'Empigi n'ojja mu tawuni y'Empigi. Eboza keekaala akasookerwako ng'ovudde mu tawuni y'Empigi. Katundu ke kamu kano akabboza bannyinaffe ne muganda waffe bagenda okuba nga bakwasibwa Poloti Zaabwe bali bweru right now naye ab'eŋŋanda zaabwe. Ate mu katundu ke kamu wali poloti endala nnya, buli poloti ya bukadde 9 naye ate zo kati zino ziri half a kilometer okuva ku kkubo ze ŋŋenda okukwasa bannyinaffe, ate ziri ku kkubo lyennyini erya kolansi. Kati enjawulo eriwo ensonga kizo za bukadde 9 ate zino zibadde za bukadde 8. Yenjawulo eriwo. Kano ke katawuni akabboza olwo tuba tukayingidde. Gegamu ku mayumba agakwaniriza mu Boza Town. Okay. Kati wano tugenda kubanga tuddamu kulaba ku site yaffe ate embeera eriwo. Kale tukyali ffenna abali ku Omwezi Show okwongera okumanya ebintu nga bino osobola okuba nga osubscribinga okuba nga otugoberera buli kaseera n'otambula n'okumanya. Agambye arimo kubaja. Agambye ava wali wakyama. Naera bidi kulengezaawo. Kati nyambako. Wande? Enchi? Pen mweri omwo kebera mu nsawo. Bane wano bayitawo Boza. Akatawuni kamubadde muke bayita Boza. Abamu ku bakayiseemu kana akali wano. Kati wagitadde wange omaze okuwandiika. Nagitadde mu fayiro naye ate sigirabamu. Endagaano zino zigenda kuba zifaanagana. Yinza ebimu amanya gajja kwawukana naye kangereze ku ya mukyala Daphne. Ensonga endagaano y'okutunda ettaka block number 75 plot number 1 nga ntegeera bulungi era nga sikakiddwa nguziza omukyala Daphne Isemakula ow'ekitambuza Masaka kyekyo ndowooza. Ettaka lyange lisangibwa ku mutala Boza Empigi. Ettaka lino liwezaako obunene bwa decimal 15 n'obutuntundu 5. Ndi muguzizza obukadde 8 era asigadde abanjibwayo obusente obwo mujja bulaba wakuzisasula mu bbanga eryo erirungamiziddwa okuva olunaku olwaliro. Ettaka lino lisangibwa ku block number 75 plot number 1 nga lya kyapa. Wano tuba n'atunze aguze ababaddewo. Kati olw'okuba aguze taliiwo mmwe ogenda kuwandiika ng'omu ku babaddewo era owandiike nti nze gundi kulwa gundi. Aha, yes. Eno number 3, eno number 2, eno number 1. Lino kkubo erisigabanya awo tugenda dirambula liri awo. Kati eno wabawo oyo gyatambuliramu ye number 8, wabawo number 7, number 6 ne number 5. Kati mbadde nsaba tutambule ffenna okuva kayinja kano okulambula poloti ku poloti.
Wulira ddala awo. Poloti zino zitambula 5 ku 10. Naye kati nga bwe mulaba ekintu kino. Muziraba wano eno ekulaga nti ono ate eringa ennyimpi. Simanyi bamuti. Eno wano eringa ennyimpi. Kati mu bumpi bwayo mukira nti wano eri 24.8, wano eri 26.3, nakati ate eri 17.4, ate n'empanfumuko eri 16.2. Kitegeeza nti wano ewayimpawa obutayingira ttaka lya muyaga ate bagaziya muno. Muntegete nti ewayimpawa bwe muti bagaziya muno. Nti okukola decimal kubanga babalya mu decimal 11 n'obutundu 5. Kati mikwano mbadde mbalaga wangi nti munnengerere ejjinja liri lye twavuddeko wansi wali okujja wano ze tubalanga fuuti 10. Kati lino kkubo okuva awo paka awo kkubo erigabanya poloti zino. Kati ne tujja poloti zino ziri demarcated obuyinja bwamu. Number 2 netambula okuva wano nekamuka mukasikawo tugenda kukawo wansi awo kubanga tugenda kuvuga bwetu tuddeyo okulaba obulungi yada demarcation obulambe wali obuyinja wenyini. Kati bweva kiti ekyo ejja nevuga wano neka wansi wali neddayo wali eyo plot number 3. Kati plot number 4 number 1 sorry yeyabaami bali mubalabi. Kati bo batutte this plot ndowooza ne bwe tutagirambula oba mwetaaga ogiraba nayo mwenzoga nti mulabe neyiba wamwe tabayingira. Katuddeyo wansi wali okulaba obuyinja bw'owansi. Waliwo akayinja kano akawule number 1 akawula number 1 neno 2 eno number 2 which is taken etwalibwa eno plot number 2 number 3 number 4 mukyala. Yes. Kankozese n'ebyetali ku kigambo kino. Kati mukyala Zalwango Florence ne mukyala Anet Nansimbi bali babiri. Poloti zino baazigula nga balimu obwa Sseruganda. Mu kuba ababiri nga bwe basobodde okwegatta
ne basaba mbafunire poloti erina amakubo ameka 2 ng'omu asobola okutunula engulu omulala n'atunula wa n'atunula mu mbiriizi kati poloti yaabwe eri wali nti bo baddembe mukyala anetoga nti nze ntunula kubanga baba bagigabanyamu bwe bati buli omu agenda kufuna 5 ku 5 ojogera ennyangu buli omu ajja kufuna 5 ku 5 kati olw'okuba nti baluganda ne mukyala Gertrude Nabbanja ne basaba tumusembeze ku ploti namba 3 naye kijja kuba kya buvunaanyizibwa okujja poloti z'abantu bamwe muzisimbemu enkondo ezo okuzidda maketinga nti kakati olaba akayinja kalinoonyeza nga mukoko ajula kabika mukoko kujula kabika omulala abeera wattima oluusi aba azanya n'akajjawo okujja okkanoonya mwetaaga sabbe okujjawo enkaaya n'ensi sabbe yajja kukola kati ebintubyewala asimbyemu ekikondo kyo nemwewala empalana n'entalonoga nti kakati eno yasimbye ekikomera yakiyisizza wange osimba gondi kakati ploti namba 3 ani azze kulwa Gertrude Nabbanja ye ploti namba 3 wekiri ndooza mbibaze bulungi ani azze kulwa kuteesa Florence taliiwo tewali azze kulwa kuteesa kati yes namba 1 namba 2 yes tewali azze kulwa kuteesa Florence taliiwo kati ye ploti namba 2 kati waliwo namba 4 ne namba 3 ploti namba 5 yeeno tonnagirambula omutaka ate nga yamma mbadde nsaba tugiyiteko olwa demarcations entuufu kati ani omulala gwe sinnayogerako mukyala Mushabe aliwa mukyala Mushabe yagambye ayagala muyenga vyu era poloti yeevaawo tugenda gikulambuza paka waggulu wali ali ku 8 eva akayinji wakalabi tugenda kalambula tujje wano wekali tuddeyo waggulu wali ojje kulaga buli omu njagala mulambuze poloti y'omuntu we sekinoomu ploti namba 6 ani azze kulwa mukyala Nakayondo Teddy taliiwo ploti namba 7 ani azze kulwa mwami Kibuuka yes yeeno wano eddirira omwami ono kati mweze ngenda okubalambuza ani bwe sinalaga yiye bwe sinalaga ya muntu we waali njagala okubalaga Nabbanja ye namba 3 eryawo naye njagala njibalage kayinja ku kayinja si kugirengera nti nkalengedde yes kana amatooke akayinja katuwansi twakalabi